wetonde twetonda munange orembereyo era nga tukakasa ntino tujja kutereza mpola mpola mwe baffe manyi mukisonyiye mwase mukyabalunja bali ku Bukere TV bakiyita ekyencha awembwa atera omwogezi w'ekika ky'embwa Dora Namala muzukulu wa muki mwamutasingwa kabagambe eri noleero tubadde tugamba nti embeera bwegaana toginenyeza bunno otambula mpola mpola ne tusambula mpola ngambye embeera bwegaana toginenyeza ani munno otambula mpola mpola n'ogenda nowebwalabwala ng'oluba olubi n'ogenda maaso buli muntu anenya munnye mu ggwanga lino muntu anenya munnye ku kino ndabye naswe gye ndabye bagizanyi bagataliiko nfufu waliwo kooti waliwo gwe baavunaana yali ssente za State House alina seri yali adduka ente ne bamukwata naye nga nnyingi nnyo ziri mu buwumbi kati ab'enganda ze nga bagamba bannange tetulina na kyakulya esente we si yazibba bamusibyeko omukomera ali bamuleta naye kati sente tazirina kubanga zetulya tetuzirina kati yabba bamulala ate bamumanyi kubanga obuwumbi ate bw'atalya kiba kirala nakyo anti kati ono yasayininganga banzo zikubbira kati oba ani yazibba yamanyi oba yaani netamanyi gyezaabuliranga kaakati ali mu kkomera bagenda mumusiba nayakibulire nga basa President Museveni abiyingiremu batereze ikwaba tebalina ze bali waka yali akola sente bamusiba banonye obubbi obutuufu ebintu bingi ebigenda mu maaso mu nsi naye nga tugamba byonna byonna mubikole ng'omanya nti mutima gwoteekamu ensonyi omuntu alina ensonyi yajja osobola bannange abantu abatalina nsonyi mulimba mususe muswaza temukyaliko myaka buli omu akola byasanze ani yakumakumanga eggwanga omuntu n'abamu empisa what happened byavanga waka temukyabeerayo kakati bannange tukole tukyaye omuntu yalina nawuliranga waliwo omulala gwenda ku mawulire abadde atta abakazi n'ayogera nti nze mbadde mbatta kakati gwe osanga omutima gwo guli gwe wakozesanga gwangamba nti omuntu ngwe abadde atta abakazi awoza n'okukiwoza anyumyamu binyumi nga alinga asaaga bamutereka nga ye wali atudde ayimiridde nga akola woki bali naye bamubeeta bamusiisiriza bwalinnye emmotoka nga gwe basiisiriza ebizigo eyattanga abakazi ate kati awaliwo n'omulenzi oli eyatta omujjukira omulenzi tambulira gwakowa naye ali awo naye yatta abantu ali awo just like that tewaliyo tekaligamba nti ono talinda ate nga mwabe ebyokwerinda mukimanyi nti oyinza okugwa ku oli bokisa waffe yani gwe batta bwayise bambi zebra nga bano bali wano kanti yugundi andi gundi natta muli awo naye ate oli ne mutta mubutanwa ku speed ono alina okuttibwa mutali mubutanwa ne mumulaba awoza bwanyina emboozi muginyumirwa kale yensi eyo twasobola kwekyanga nakola papapa nagamba yawabye nyabo tuula antigambe tuulako wansi naye si bwetu bweri ebeera mu bintu ebyokusaagasaaga ebitali byakusaaga ne babisaagiramu ebyolabira ddala nga byaddala ne babizanyiramu kale ne ŋŋamba nti kiki kino mukama tukolimbira bannange ono yatta abawala yabadde abatta yatta gundi natta gundi n'atuta gundi ng'emboozi bamunyumizaani ng'era nyawulira era nga gwe omusirikale bakuwa emmundu ogiyina bwoti gwogamba ffe twamulangiza ne tumuleeta era uno tumuleese mulamba tumutuuzizzaawonaye nti yakoze eki siga nti yasiisa ebinyeebwa naye nti abadde atta abawala yatta gundi natta ne gundi yansibe ne mutta era nga muwuliriza kitegeeza nti nno kikwasa ennaku kyetugamba wadde siraaji aseka naye munda awulira bubi anti ngambye owulira bubi ate bagamba ali awo ayekyanga alina kyayogera ekyobufuzi ye nojjayo mangu uchankanyege bamangu kakati oli ono yamuliza ki kibi nnyo nakitegeeza nti nammwe ate banaffe abali waggulu mulaba embeera nga ate oyo abatalinda kyetutegeeza kati nabo bagamba abatalinda nabo bagamba sebbwa wanenyoza kati tomanyi ensi etambulira ku mateeka mateeka gakola bantu naye mulimu agamenyebwa amateeka go togamanyi nogamba kaleyo kalimanyi bansibe amateeka si eri abamusibira mu bba amateeka ge galina okukola olinda amateeka gamuvunaane kale katuge amateeka ge tujja okugenda kuba amateeka go era President Museveni yaga nti amateeka bwe gagamba kakati awo n'obisobero naye nga yensi egyo tulimu ate era yensi okuwaba atugamba munaye ng'oli otyasiza otyo omulungi alina ku ssente n'atalina mwenna tubaagala mbuliza ku mukyala ayitibwa mukyala Seradda
Nkyala Ssewadda munnange omunneebaliza okulaba ekyenkya we bali kulaba kyanca okubanga akuba essimu n'agamba $1 muterezeemu $1 mwakoze bulungi ye bannaye obanjogedde bubi bannange omukwano ogwo nze ndabange ogwo mukwano weebale akasima kwakubye abakyala baliko obulungi mukyala Wini omujjukira Wini Mabirizi abeerako era tugamba Wini Mabirizi oli mulimi tujja kuba tulaga ebintu bya vestimani Hajati mukulu oli otya bagenda mu kisiibo samwetuuse bannange Aisha Kironde gugamba otya agenda atereera guma kwabo oyogera kwebe ate muzamu nako nega guma utambule n'enso eno gena maaso atulina muzeyi Makidadi Hoima bana fejje bali atulina munange mama Jackie Rwanda Peter Maraba atulina munafa babanafa bali ku Me and You Saloon Soroti bantu bafa abali mbale Kulumba Lubasi Road Jinja mbale bali Public Street yona nabo abona bali eyo bangi nnyo bantu bafa abali mu kibuga namwe tubagala bali ekamuli tetuna kyabadde nolekyo era mu kanyomero kano twatudde kasola langa tudde tutudde bwazi twagadde bwazi kutula timasa okutula nti waliwo akantu kanyomero kafe bakaita kakawa okwetunywera kakawa nga tukubulira ebyokukola kakati gwagala okufuluma soko lindeko okufuluma ndabo papa okalinda owulire bino byetwogera biyinza okuyamba mu maaso mu makago oyinza okwatobira mwe wakati bamakasiraje obulamu bwo wabulijjo yosanga nga biyinza okuvaamu ettabu nga gutotegedde oyinza okuba oli mufu nga wafa tukuziise obanga oli mulamu nebikubonyaya nga tewali kyakkola ne tubireeta wano ola okube mutocho game wane wange kiri kitya ate nsi wetuuse tolwawo kukikolako notereka ensonga nojingiza omwaka okujja nojingiza gulinja kikola nabanga ajja kikola mukikole kati esikasita mugiraba nabagirimbaka nudenya amaaso kino nkiyiseewo sempala yasuze ku gate nomulengedde sempala yasuze ku gate sikye tuleeta ne sempala yasuze ku gate bawanabira banange ennyumba bamuge togingira bra pressure zirinya ekyo kifaananako nekya Sheikh Muzaate ennyumba yafuka ey'okumi baaka abajasi neya Sampala yafuuse yabajasi sempala yasuze ku gate mu kasonda ati abantu bala togira jinga ekoti yaganye tedede yasuzaawo era waali Katonda wange makage geyezimbira nga yaganateka ku gate ennungi nateka mu eddiira alabire wano nateka kati ali ku kasonda ati ali mu ddiiro agenda abasirikale bagikuba ati wacha nedda tulaawo tebereza kakati gwe nawe tokigaya one day oyinza okusula ku gate kisobola okutukako kakati betwewaze ebyo ekyo tukiveeko nakyo kyasuzaawo kakati tugenze ku kintu kyaffe kiruddewo Kasango maiti ye ekyaterekeddwa mu firiji kakati nga nsonga kyenyene nnyo eyegaana omuntu okuziikibwa etasobola kugonjola abantu bakulu ani atasobola kulekera ani atalaba nti ono asinga ono lwaki tutuse ku mbeera eyo nze kintu ekyo kintabula kubanga ffena tukimanyi kizito kyomuntu ku nsi azaalibwa tazaalibwa kiti azaalibwa bazadde ate abantu mukimanyi nti omusaayi gujja gutambulira muki mu bantu ekyayini bampanvu bajjajja ne bajja ne bakkira siraji n'azaala naye abaana bijja batambulira mu misaayi egyo paka kuwalisa embayo kakati ani atasobola kugamba nze kansikakane omuntu bulungi tukitegeere bulungi abantu afatigere Kasango ono yafa gye buvuddeko yafiira mu komera era yaliro ya mukokotivu nga ne sente azirina zo zaali nyingi n'ebintu ne Kasanga azaalibwa eri tororo ensonga neeraga abazadde balaga nti teyakula nabo bayakula nabo te nenga weeno musoga weeno kakati najja wasa omukazi we Fort Portal ne bakola n'essenduza ne bagaggawala kakati ne beekwana ndowooza Kasango teyafaayo kulaga mukazi ono nti ono imaama oba bano be bantu bange bugagga bwamusikira eno mami nono bano bayinza okuba endabika yaabwe omanyi nakyo kirimu engeri endabika yaabwe n'abanafuya mu ngeri ye omuwala bwe yajja ku kampasi ye endabika ye ne famire ne babeera nga ne bawamba ekintu Kasango olwafudde besekuyite mwabitegeera Kasango olwafudde mulambo ne bagukaaye ne mama gati mwana ono wange nno wadde abadde tajjaayo eri naye mwana wange era mmanyi era naawe okimanyi nti mwana wange n'aleeta pick-up naga mutwala muziika bane bati muluka za funes ennungi ezo bibenzi biki ebirimu n'abavuka abamasuuti ab'ettaayi baziike onaga tutwale ntwe kati omulambo ennaku ezo zonna tugenda mu mwezi guterekeddwa kooti yaguteekako envumbo guleme kuziikwa bamale okukkaayana nakulwajjo bagenze mu kooti balemeddwa okukkaanya kazi n'atandika okwogera nze nedda nze n'oyo omukazi oyo akaayana agamba nyazaala we oyo omukazi muyinza omuyita omukazi anti namunyiizi wano bomu maama bwemunyiiga omuyita omukazi nze lukazi gwe ekyo nze nkigasseemu naye nga kyeyabadde ategeeza mukazi gwe sikumanyi ne ku mbaga weereeta bweresi tebaakuyita tebakundaganga nako nze naakakulaba ndo omwami wange abadde yagamba neno ngayo tayagalayo nnyo
era nze njagala bamuziika ate mundiyirire ebbanga lyetumaze nga omulambo tugutereka musasule n'ekitongole kibadde kigutereka nze nja muziika eri ewaffe mukazi yagamba kyemmanyi mutwe gwange ekiyingira mutwe gwange nekiteeramu kiriwo ekiti nti ekintu kyoyisaamu munno kisobola okera ku makya nga bakikuyisaamu ekintu musaayi tokizanyirako byolabaawo byokyanga naye ngaobirimu nkukyanga byandikutuukako mu myaka nga 3 maaso gyogenda ekirala nti omuzadde oba oyagala oba toyagala ye katonda wakuki wokunsi oba omwagala oba tomwagala omusajja yabulira nagamba twali mu kyaki nagamba mbawulireko abaddeyo ne muyumba kitange yankola bwati mange yankola bwati omuzadde tolina kyomubanja bw'obanga watuuka kasita obanga waripootinga ku nsi munange obakuweredde oba takuweredde mbiveemu ebyo tolina kyomubanja kitegeeza ali maite era obusiraamu bugenda mu maaso bukimaliriza nabwekibabakoze ekintu kyonna bakuba amateeka g'ensiga egakivuganya nti bw'aba akoze ekintu kyonna katonda talina kyamuvunaana kubanga tumanyi gibateeseza tumanyi wayingirawo otya abalala tumanyi batawaniddewa nze ngamba respect emala kakati ku mbeera eno ey'okufa kizito okufa omuntu aba agenze takyakola ki takyadda obutakkanya bubaawo naye olw'okubanga omuntu afudde abadde agasa ffenna twegatta mukwegatta nkakasa nti waliwo omuntu alina okulaba nti ono eyaleeta omuntu ono ku nsi omuntu ono gwenjagala ennyo sirage kizito eyamuleeta yani ate naddala nga maama yayogera kibeere mu bwongo obwo at the back of your mind olina ofuna that sixth sense ekaba nti eyamuleeta yaluwa onogamba ki akamuweeyo ka 1% oba musiru oba tategeera oba tatya kuyamba oba takwagala ako kamulekereyo obere mirembe mbulamu bwo kubanga nawe osolokera ku makya ng'okeetaaga bakakulekereyo omukyalo ono alina ensonga bwetyo bwempulira yagamba nti bamuziika kiki ekibatta olowooza simanyi kubanga maama yagaita ffe twagala byabugaga twagala maitiiri mulambo kumuziika ku kitutereeza ekyasoba ate nga batuufu kuba batakitereeza kasango yazadde abaana abo banaakula maama njagala okitunemu kino maama gwakayanira omufu abaana bajja kula kuliko abalenzi kyenkiwa abalenzi abo baba n'ekika ekiyinza okuba mu buwanga bwoli omukyaki kiriyo abalenzi naye gyekiri kubanga nkiraba omwasikasi we fotopoto esi omukama oyo lwaki oyo nyimba kayo twamuteekako nti ye musika wogundi wabaligi ekitegeeza kyekiri kitegeeza nti gyekiri kitegeeza abaana bajja kuzaalibwa banoonye gye balina okugwa n'okuziikibwa kika kyabwe kiri maama goyinza okuba toliiwo ekiseera ekyo kuba kati oziika eno ku bukojja yabaye ate abaana ku bukojja batuuka ekiseera nga toliiwo obanga akasente kakyusemu ne bababoola nti gwe toliiwo eno genda ewammwe kirenze kikulya ku bukojja wawungirira totegeera sigamba nti temutegeeramu abali eyo naye nga kiyinza okubaawo kati eri gyolina okulungiya nogaba abaana no please maama alina okuba director tuwabya buwabya obusungu bubaawo naye bweyobaka ekiro amazima gani nti ndabika nakoze bubi nokakkana buli wokakkana osalawo bulungi naye buli bwonyiga osalawo bubi ekika kyamanyi wadde bibeerako babeera n'ebizibu byabwe naye nga ku kika kyekiyamba omusaayi ogwo gutambule kasango ye yagamba nti bamuziika ngayo bamwayita bumanyi njala n'omumugezesa bw'oba osoma bayibuli wano weetandikira omanyi etandika ni muzzukulu wa gundi manyi mulimu bindi mu genesis mulimu ndi muzzukulu wa gundi gundi yazaala naye kabulera yazaala gundi n'azaala gundi n'aba muzzukulu wa gundi bajja balambika bakutuuse kwono bagamba nti musa yava mu lulyo lwa gundi bajja babyogera kakati gwe obujjajja tokyabulabawo tebigasa olwokubanga temukanyiza bayita bin ako kowulya bin kitegeeza mutabani muzzukuluwa kiba kitegeeza batondoola bakutambuze otuuke bojjani waffe mu buganda tulambula ekikufuula omuganda kutambula ng'ova ku kika n'otuuka ku kabaka eri ojje ng'olambulula omwana agenda kumpa essimu yange nyina chairman abantu bano abamanyi chairman Henry Sejjemba nze ngenda mukubira Sejjemba tubuulire obutakkanya obusinga okuba obukulu buvuddewa agenda tubuulira tetujja genda kulya azamanya gwateesa ngamba gwe tovudde mu ddiiro nga tunagenda kukola ebintu bino gwagenda okukola ebintu bino tubireeta olabe wekube olutooki ogaye singa kiba kibaddewo lumiriza mukazi omugati munne tosaagiranga ku kikaggwe ate olusifu abasajja ffe tubireeta omaamisa ebitaliimu mami kyayogeramu mami wabaganyi mbireke mami wabaganyi mbireke
muganda waba mwavu n'omunafuya abwe batubantawanya bagala sente gundi basi namutandikira business aba yabaki nga bebabo temunziikanga nayo tuguddewo amasimu naye nga ngamba nti singa waliwo omukwano gw'omukyalo oyo bakwano be basista be mwena wabeewo bambi abowinga down amukakkanye kooti eremedde okusalawo kasanga alemedde ku nsi mu bintu by'ekyejo 0-3-3-7-8-7-7 ensejjudde bantu bampaka kizito sejjudde ebikuuli halo mwasize mukyasa Siraji bulungi wasotolidda wagwani aji mwasize mukyasa Siraji twasita bulungi wasotya ssebo ono kisembo ali okutunga teesa bintu obiwulidde ku mulamwa gwendeesa nze 100% nze nsinganze mulamuzi mama mbadde simuyozesa yadde dakiika nnemu kuba omuzadde tabulwa wadde afaanana atya wadde afaanana atya era omulambo bagumisa nawo okudda kugwa maama kubanga omuzadde ye tabulwa maama ne wabanga mubya atya yozo maama ate ne bwajjala okuba abagagga kati bategeera abagagga gwe ne tobeera ne ssente zitya nga mama wo tomulabirira ebyo nakyo tekikola yonje ewakawamu wabeewamu nti boofunye sente naye kuno wakafuga bwofunye sente owalayakukozanya n'abakyala tewamutolabirirayo ewange newawabi weewamwe ate navubuka abakazi mubalage bamama bama babe nga babamanyi naye nga maama muwe teriyo misikate ali esekyunga pulosema yabeerako ne amide nakireko ndoza tufunamu bamama abali awo abakyala baffe abali ewaka ekyo mukiwulire navuvunanyizibwa ate omwenkalejinga omusajja yinyini atakulaga maama we obakafakubewaabwe mugambe nze munange nkudawutinga sitegedde kyo nawe tajja kukulawo twase bulungi maama twogera nani ono weganira kaleero ekusoma kwaddamu kakati ensonga oziwulidde mwe mukyami abasajja ebyowegeza bwotyo gwe mama we alina akajanja ebyogeza bwotyo nowana omusajja nawungirira gwe nkuwulira eddoboozi lyo naye mulimu n'amawanga bannaye banyina ffe gye balina okujja abakazi abakazi batuuka mu famire basalawo bakyusa famire zaffe olw'erangi olwa buli kimu ne bakyusa famire nga tayagala nakulaba ku nyagaala mwanyinawo kyayogera taddamu yakalirawo ekika oba omukazi alina n'ensonga ze newezibaawo ng'abekika tebamwagala okitegeera ne banyinaffe balina omumanya gye balina okuwasa famire ze balina okuwasaamu nefredimu balina okuwasa nze ndi mukyala musoga nkyogera nkimanyi kakati anti katonda ataddeko envumbo mulamba nga teguvaawo kakati kasanga ali bweru yazaala omusajja yamusanga mukulu ono omukyala ye yabonaabona naye talina mutwaza bwatyo n'amateeka nago waliwo ebintu ebamalira abantu obudde kati ye kati agamba omugenzi ye yakikola bwatyo nti ki ye omukyala bw'agamba omugenzi yamulaga ye mnyina bamulaga mukazi nti omugenyi oli omulaba yanzaala wandi ebintu obiwulira kubanga kati tiyamulaganyira kati nawe olina okubaamu amagezi Siraji oli ayinza okuba atayagala oluusi tayagala namukulaga gwe mutima gwo kimanye nti oyo enyoko ne maama ayinza okuba yagayalamu omwana ono ng'akula oba Siraji bamama bagayala gye bali balinga kenda ojja basangayo naye gwe omutwe gwo gugamba ki omutwe gwo gugamba ki Siraji ate omusajja ne bwaba akunyiziza otanga gwozaddemu omwana era yoyo tereera yoyo ebyo bijja tubaako bannanga abantu baffe byonna tubikuleetera ate bintu bijja okweddingana banaye kibe mu njuyo gwe kenyininyini akyakyaganye ng'okyabiyita byakusaaga olusi kibebi kino ojja n'obeera nakyo nga gwe maama waakyo taata wakyo akunyiziza kiba kibebi naye bwaakula n'afuuka nakatibane nagambako abakyala abakulu abana abanoonya kitaabwe wabangamba omukazi myaka 6 ye muto wa munne wa 8 bajja wano taata waffe munnaye anti mutwakula na maama waffe tunoonya taata batugamba ali eyo Kaseese naye tetumanyi
kali myaka ejo nacha kitegeza muntu mukulu mbulamu abaana bababuza jjajja alwabazaala kubanga kusumira banaye babanyumyako nenga nyaabwe ndoza yagenda nabo awantu n'abira n'akuza kale ebintu ng'ebyo mutazanyira mu bannange naddala nga nawe ozadde ne woba tozadde siga ekifaananyi ekirungi hajati mukulu yaŋŋamba nti Dora Namala mwembeera ku TV oyo mama wange yagamba siga ekifaananyi ekirungi teekawo embeera ennungi mukama wadde olina obutakkanya wadde olina obusungu eyo embeera ennungi mukama gyajja okudda eri agambe oyo kamuwe kale mu mbeera yonna eyo yonna nga kasita gw'oteeseza kyonna ekigendererwa kyonna tuba twagala otambule bulungi embeera esobola okutambulira obulungi buli kimu kisobola okubeera byannabbira bisobedde byo tujja bimanye ebyo naye Sempala asuze ku geetu wali byonna byamaka kisobola okubeeramakanga mugonoonye weetereeza obuuze mukyala wo mu ddoboozi kamufuni mukyala obirabye mubuuze nti mukyala obirabye ebintu obirabye naawe omukyala buuza mwami gwe obirabye alimeku abasajja banga atabira office kasanga alimu asuze ali waliro oyo mulungi gomanyi yali talemererwa musango kakati katumulemu katono ate tudde n'amawulire. Tuba tutandise bwe tuti ate Bambega bakuto muvubuka abadde aganza abawala olwo bwamala okwegatta nabo n'abata kikafuwe kigendere ddala wala olwo emirambo gyabwe n'agikumako omuliro n'agyokya bamukutte bukwasaawo okusinziira ku mwogezi wa Bambega agamba nti ono asse bana n'omwana omu mu bbanga lya myezi 2 ono abakulembeddemu abaliwo abakulembeddemu abakutte okwatuusa gye battira ono jazasuula emirambo bakyamwekebejja n'obujulizi bwe balabe eddala byayogera oba byebyo katugendeyo. Abasirikale ba CMI nga bali wamu ne poliisi bakutte omuvubuka ng'ono kigambibwa nti aludde ng'awamba n'okutta abawala mu bitundu by'e Makerere, Kikonyi ne Kivvulu. Akwatiddwa ye Musinguzi Musa ow'emyaka 23 omutuuze w'e Mujomba mu zooni ey'omukaaga enaakulabye mu ggombolola y'e Lubaga era kitegeerekese nti bonna be yatta yasookanga kwegatta nabo. Okusinziira ku mwogezi wa Bambega ba poliisi Charles Twine, musaasizi yasooka kutta muganzi we Macrina Hereza ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi ogwokubiri omwaka guno bwe yali agenze okumukyalirako kyokka bwe yamutebereza okubanga alina omusajja omulala gwaganza n'amutta omulambo n'aguvuga ku bodaboda n'agusula nateetera n'agukumako omuliro. N'afunawo wa bodaboda omulambo ne bagutwala mu Nateete ne bagusulayo eyo era yagulako ne parafin ku ssundiro ly'amafuta erimu eriri munakulabye bwe yamala okusuula omulambo ogwe Nateete n'agukumako omuliro. Era kitegeerekese nti nga 13 omwezi guno musaasizi yatta omuwala ategeerekeseeko eri akansiime ng'ono kitegeerekese nti yatandika okumuganza ng'ali lubuto oluvannyuma lwabba okumusuulawo bw'atyo n'agenda okumukyalirako ng'alina bebi ow'emyezi 3 bw'atyo n'amuteebereza okuba ng'alina abasajja abalala. Kati kansiime bwe yatuuka mu maka ge ne bakola omukwano naye ate bwe baamala mbu n'abaako omuntu gwakubira ekintu ekyamupangulula n'amukuba era naye n'amutuga. Era nga 15 omwezi guno kigambibwa nti omuvubuka ono yatta omuwala ow'okusatu nga naye ategeerekeseeko lya Norini ate nga 16 n'ate Elizabeth Mutesi nga na bano kitegeerekese nti yabattira mu muzigo gwe bw'atyo n'abavuga ku bodaboda n'asuula emirambo gyabwe era n'agikumako omuliro n'amasimu gaabwe n'agasuula mu kaabuyonjo. Emirambo twagijjawo naye nga tetugimanyi identity ne nga bwe twabasuubiza situbana abatemu bajja kukwatibwa kikwekweto bwe kyakoleddwa kwe kukwata ono omwami. Kati ono olwaleero atutte poliisi gy'abadde ngattira abawala bano mu muzigo gwe ne gy'abadde ng'asula emirambo gyabwe bongera okufuna obujulizi. Abasirikale baffe bali mu kugezaako okukonfaminga byababulidde era bikwataganye ekitegeeza nti ddala ono musajja yali mu kikolwa kino. Batuuze abakuŋŋaanye basabye gavumenti okugyawo kafyu kuba bamenyi b'amateeka bakola emisango nga tebatya muntu yenna kubasanga. Tulina mu wiiki 2
okufiirwa abantu mu kitundu kyaffe ababadde battibwa nga bootyebwa mu ngeri ng'eyo. Ekisooka bakiyamani b'ebitundu bya Nakulabi zooni zonna 9 teriyo tebakyazzaayo nsonga ya kubuuza ng'ovudde wano ojja mu kitundu muno. Kyezaba kiri ekintu kimu kyokka eno kaafiyu gye bateekawo eveewo. Of course twataddemu n'obukugu bw'amaanyi nga tukozesa tekinologi yaffe nga kwotadde ne cameras zatuyambye nnyo. Ono asabye ab'enganda z'abagenzi okugenda banona ebisigala by'abantu baabwe n'alabula n'ababodaboda abatambula ekiro. Buli muntu yenna amanyi nti alina omuntu eyafa oba omuntu eyabula ajje tumulage omulambo gwe oguli oba oli awo tukakase nga tumugje kwendanga butonde kosa omuntu bamutwale bamuziike mu kitiibwa kye. Robina Nantale yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Nyoza mukitegedde kale abaana abawala awo nawo tubeere kiini nnyo kugenderera omuntu yenna agamba nti nakwetaaga agamba nti akwagala ajja kusaasanya ssente zayagala naye nga yamanyi kyayagala n'oluvannyuma akutta akwokye kati tulubonebone na identity yo weekengere mangu beera very keen. Kale tugenze kuggulire eddala. Speaker wa Parliament Rebecca alitwala Kadaga teye yayanjudde ababaka ba Parliament 3 beyagambye nti nno be bagenda okumunoonyeza akalulu ko bwa speaker ekisanja ekyokusatu yabanjulidde ku hotel ya Speak emunyonyo. Ba speaker batabuwangudde olwo abalumazi bali binamu bagenda mu bitana ina ko badogamba msimanya musumba kamere bakaddamu era mkuba akati ebikyali bya kooti eri n'eŋŋamba lunaaba no lujja lutunyumira tujja kubaawo wano tujja ne mukyazaakoko ndoza kampeyini ze nga zitandise ezo. Nakulwayo Rebecca yatwala Kadaga alangiridde mbutongole nga bwagenda okuddamu okuvuganya ku ntebe y'obwa speaker wa palamenti ng'atongoza ne bakakuyegebe. So I have invited you here to formally commission you as the official team. Omukolo gubadde ku hoteri ya Sipiika emunyonyo mu Kampala era ng'asoose kujungulula ebizibu mwogerwako mu nkobo za palamenti gyakubiriza ebimu ku byasambaze mwe mubadde okusosola mu mawanga okugabira ababaka ssente okumulonda nga n'ensonga z'olukiiko olw'okuntikko lw'ekibiina ky'NRM olwa Seeke nazo zitangazizzaako. Seeke yaffe omukulu ye Pulezidenti Museveni Haji Kigongo nange ffe bakulu b'olukiiko olwo n'olwekyo omuntu yenna ogati Seeke tenjagala ng'ate nze njikulira aba alimba. Ekyokubiri Seeke no tennatuula batulonda mu Augusito tenda bakutuula tetukiteesangako n'akamu tetukiteesangako ebya sipiika n'olwekyo yatambula nga yifuula nti munanyini pate abuze kuba kisooka tajja kubeera mu paalimenti ejja n'ekyokubiri siyayogerera mu ngeri yemwalumiriza omumyuka we Jacob Olanya naye avuganya ku ntebe y'omu okuba nti enfunda eziwera badde nga mulekera palamenti nga yeebala entuula ez'enjawulo nga tava bweru w'eggwanga nga ne ku lunaku lwe baleeta ensonga eyabugumya eggwanga lyonna ey'okuggyako ku myaka eyakazibaako era togikwatako Olanya yeekweka n'agimulekera. Nga nti owankampula emirimu gyange obutalizo bampa nimuleka nogati abeere free. Kadaga alabudde Nampola wa gavumenti Ruth Nankalula Center Musa ko n'abakungu abalala okukomya okumukolokota. Omukyalo gwe bayita Nalweyiso Nankamirwa balina abantu abatuma okuba amasimu bakwira abakiise nti essimu enduvudde mu State House. What is State House? Is it a building? Tendo State House olina okuwagira gundi. Ttiimu erondeddwa eriko minisita omuyeka Salo Opendi era nga bano oluvannyuma boogedde ensonga kwe basinzira okuwagira Kadaga omuli n'abagambye nti ye Magufuli wa Uganda era nga wakola buli ekyetaagisa okulaba nga amegga balinawo mu lwokaano. I have heard people even saying she can be appointed vice president. Why can't those people be appointed vice president? Where we have a strong woman who has the ability, who has the knowledge to do anything, let that woman be there. Now when she has reached to her excellence, you are saying, and if I be party to remove her, not me. It's not written anywhere that once you are deputy speaker, you must be the next speaker. It's not written anywhere. You can serve in other capacities. The fact that Alitwala Kadaga moved from deputy to speaker does not mean that that should be the pattern. Kadaga ye muntu gwe weesiga kugamba y'omuntu gwe ayimirira ku kigambo kye kyaba ayogedde. Nyonyumirizaamu nnyo omukyalo oyo kubanga ye sipiika w'abantu
n'olwekyo nasazeewo kumuwagira. Mu kiseera kino ababaka bannaabwe bayakeesobola okuvuganya ku ntebe y'obwa sipiika okuli Rebecca yatwala Kadaga abaddeko omumyuka we Jacob Olanya omubaka wa munisipaali y'Ekira Ibrahim Ssemujjunganda nga n'olunaku olw'eggulo bannakibiina kya Democratic Party baleese Engineer Richard Sebamala. Obedi Lutale yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV. Lutalo lwakutabula kintu. Neba naye. Kino kyo COVID yatugezeseza kutuuka bwe ku kino. Ate nno bombi abavuganya ab'amaanyi koliyo wali abavuganya abasemuju bonna kwe bali ku kintu ekyo. Ne bano abavuganya ab'amaanyi buli muntu no tekuli aliredde kulekera munne. Buli omu ayagala. Kakati Noolanya alina okuteekawo olukuŋŋaana ate naye akole kiba yanaleeta bitaala. Ajja kuteekawo. Ajja kuteekawo jjabbawulira. Yanto omukazi yayitampa mukisa kwogera. Nannemesa omwaka munagati kyekiseera kino kaakati ojja bbawulira kale tululinze nanno mwe abamuzo kanga tebyeta ababaka ba parliament ate abo bebakabeeramu bokka balonde sipiika mu bo anti era abawaabwe teeka ligala balonda sipiika mu bo ojja biwulira tugenze maaso namulega fagafe bwe rwanga nago osobole okugategeera tusoseko ate mu lubiri ebungereza nga omutabani wa Princess Diana asembayo obuto mumanyi bulungi Harry jukira be bava mu lubiri bonga babikoye tebabisobola pressure yabayitirako n'okuba nti babayisanga mu amaaso ne mukyala we Mako kakati bavaayo bali mu California era mu California mwenyini Harry mwafunye omulimu omwana yafunye omulimu era agenda tandika okubanga achapa jukira eri Barroyos abakungu eyo abali mu lyo olulangira tebakola buli kimba abakolera bakolerere naye ye yagufunye anti ali mu America era nga munnange omulimu gwe yafunye guli mu kitongole bakiyita Better Up Better Up bagamba nti nno omukulu ono agenda kuba acoachinga abantu mu mental health business jayingidde ajja kubanga coaching abantu bannange onoowulira Queen nga abitegedde binate hari nyini oyo jukanga bamutwala nga balaba aganya okutereera ne bamutwako ne Afghanistan alabe entalo bwezibira n'abeereyo ng'alinga omulwanyi nga no bamucoachinga bucoachinzi yatuso coachinga banne mu mbeera ye akakuze yeke nyini nga yitaga coachinga akuze zemberaze bagamba ekyo kyamutawanyanga nti ye kyamtraumatizinga nnyo ekyanyina era kyamutanga tateera buli saa tateera naye nga gamba nze sigenda kulinda byakubanga ki nga maama kubanga kyamuyisa byokuba nti takyamulabako era bwakyo ye omulimu yakansedde oguca paka bakino ekitongole mwakola kyatandikawo mu 2013 kati ate amawulire amalala gavuddeyo galiko oyo brother we William bo bawezezza emyaka 10 mu bufumbo ne mukyala we ate ayitibwa Kate Kate ekintu yakigumira byonna yabigumira ebiri mu lubiri wamunda naye nti nagamba naye yavumwa dda yagamba bamuvumira nnyina nga bwe yali flight attendant ne bamuvumira kitaawe nga wali omufere wa business Kate ngeri gyali enzaalwa ya Bungereza talina gyaddukira abanga omukyalo omuganda omukyalo omuganda tayanukula kakati tayinza kwanukula balangira na lulyo kubanga ye Mungereza alina kukanya kukkiriza kanyampisa bwe kirina okubeera bwakira azikanyiza myaka 10 bagenze we babagatira wenyini ne baddamu ne exchanging vows ne baddamu ne balayira n'omwami we sente we ziri naawe yo wano yembaga eyaliwo mu May kati ate eno yembaga etera gye bazzeemu nga kuliko mask bwakyo ne bavaawo ne bamaani bagenda waliwo gye bagenza togema abantu bo banguma bali awo tebalina kyebagamba kakati era nikajja kumpa kwifaanyi bya Tanzania enteekateeka ebula olunaku lumu lwanca bajja kuba baziika mugenzi mukwano gw'abangi John Pombe Magufuli bamaze okumulambuza ebitundu byonna ebyesalira Victoria yaffe kubanga bamuziika eno waggulu ku Victoria eno waggulu eno ewaffe eno kulinaana Burundi awo ewali ekyalo ki mu katundu ako wali ekyalo ki era bagenda omuzika kati badde bamuyisa mu bitundu byonna juze bali bamutambuza munyonyi bamutwala Zanzibari bazeera ne bamubuusa ne bamutwala egindi kakati badde bali mu mbeera naye nga ebitundu wano naye bagenda okuziika Magufuli wajjudde
bantu jukira batambula Tanzania nsi nene batambula ddala okuva eri wansi n'aba ne bajja ne bakwata ebifo byabwe ate Magufuli musajja mukatuliki ddala wali nnyo mu katundu ako bamuziikawo wali nnyo abakatuliki bayitirivu nnyo ate musajja waabwe ddala nga bono ga muntu waffe bamuzaala butambula yabadde ku ntebe namwe abamu kitundu bamuwulira nga munyoleddwa nnyo kakati yabalumidde kwaki okufa kwa Magufuli tekwazze nga bwe badde basuubira nti kwadde mawo naye nga okufa kwa Magufuli kwonna kukyetoledde ebintu bingi n'ebibuuzo bingi oluvannyuma lw'akatambi k'omukulu President Zuma okugamba nti waaliwo olukko olwalitegekeddwa omusajja omu yali mu South Africa okudda abakulembeze ba Africa mu ntiisa era ng'alowooza nti kyandibanga ne ku Magufuli kyabeerawo Magufuli ono yali mu kulayiza omu ku ekitongole ekiramuzi gye buvuddeko emabega katono abantu abo bonna be yali nabo ng'alayiza omukulu oyo bonna basatu abakungu abo ne bazze bafa mu myezi egyeddiringanye ng'esatu kaakati ye yabadde akola ki yadde ali kuka bwe baali bayimiridde be bazze bafa nga kigambibwa kyeruvuvumo lujja lugabira lujja kujja nga bamaze omuziika nti wandibwawo oluko olw'obutwa olwakolebwa okujja Magufuli olw'enteekateeka ze yalina ez'omuggundo okulemesa ebintu bingi nnyo ng'ate bikosa abantu bangi nnyo naddala abagagga oba abasuubuzi n'amawanga gaako nga kogatadde omuli okugaana obuyambi omuli okuteeka emisolo ku bintu ebimu omuli okulemesa abagagga omuli okulemesa abagwira okujja okukola omu n'ebirala bingi nnyo ebiba bigootaanya abamu bamafiya abakola bizinesi eziri international naddala ku ggwanga nga Tanzania erina omwalo omunene era erisuubula n'amawanga amalala kyali kikolwa kinene mubo yakosa China najja akosa Abamerika najja akosa Abangereza najja akosa wabeerawo abagagga abali awo mu nsi nga batambuza ensi abatunda bino abatunda biri kakati bajja abakosa nga balaba nti Magufuli bwatambuza ensonga ebwati bajja bakaliba aba president babata Zuma eyafulumiza akatambi ako akakyasaasaana ku mikutu egy'enjawulo naye nga Magufuli ajja kubaziikibwa olunaku lwanca mu kitundu ky'Ekyato ku kyalo kye gye baakumye olumbe okuva luli era abantu bajjudde hoteri zonna tolina woyisa kigere nga twagambye mawulire gaffe era bwe tujja kuba tukutuusaako ebisingawo mawulire gaffe agataliko nfufu n'amalaaga n'agoberera tugenzeko mu Brazil nze nkugamba nti covid bo ate bannange basinga n'ekyasooka Brazil covid abatta okusinga ne bwe yasandikira okutta abayitale nga baziika emirambo wakati w'enkumi mmeka ne Brazil bo ekintu kyabayitirirako tebamanyi mutendera gwa covid kyabaluma oba yasooka n'owokubiri n'owokusatu byegasse Katonda yasinga okumanya ne Brazil covid abatta n'abasawo bennyini abali mu Brazil bakisobeddwa nakuba jonna gavumenti batuuse ekiseera president n'alangira minisita owokuna kukyanga covid atandika nga babalowooza jjobba kuba minisita buli ajja agamba kinnemeredde nkitadde paka bwe yagenze n'anoonyayo musawo ow'emitima mu ddwaliro Mulago Weeri n'agamba byangu gogenda okukola nga minisita tulabe oba n'oteesa ekintu ekivaamu n'okola enteekateeka eneeyambako obulwadde buno okgenda era bwatyo dokita ne bamusimbawo yakakolera olunaku lumu naye olunaku lwe yalinnye ku ntebe jjo atandika okukola abantu 5,000 be baziise e Brazil lunaku lwalo libaziika 3,000 abantu basobeddwa bawulira ng'enkomerero etuuse mu Brazil va ku ekyo gwobalowooza bo bawulira nti nkomerero nti Katonda yanyiize n'asalawo abasaanyewo aba Brazil bo balowooza naye ndala bino biri nnyo mu bibuga di Janeiro ekibuga ekyo Manaus Amazonas bonna bali mu mbeera ey'okutya etategerekeka mu mbeera kakati n'abalwadde abalala badde mu malwaliro oxygen aweddewo tewaliiwo mpeke y'oxygen mu malwaliro kati aweddewo kuba bagagundi ali mu muteekeko gune kakati abantu baba balwadde bangi kino projika president Museveni wano ng'akituwooninga nti bane twewale nnyo embeera singa eneetuuka tuyinza okufuna ekizibu kakati Brazil no oxygen gwe bateeka kwaba abalwadde naye yennyini yaweddewo basabye Amerika ebayambe naye n'Amerika erina ebizibu byayo yabasuubizza kuweereza sente mpolampola bage mutulooninge give us a loan for oxygen mutuwole sente oba mutuweereze ebintu bikkaane bijjudde oxygen bijje tutaase abantu kubanga embeera eganye kyekiri mu ggwanga erya Brazil akati gwoba olowooza ekirala Katonda banaffe abasaasire ate naffe atukingirize kireme kujja ate era kitaase senyiga agende naye ng'embeera yonna gye tutambuliramu ndala nnyo tebamanyi mutendera gubaluma asooka senyiga oba okubiri oba okusatu tebamanyi kibaluma naye World Health Organization ekyasirise egamba naye kiri mu Brazil kyabasusseeko jjukira abantu baavu bantu babeera mu mbeera ya bulijjo
embeera sinungi n'akatono nga tugenzeko mu North Korea nga tugenzeko ate musajja mukulu ono jjukira yagezesa ebyokulwanyisa ennaku nga 2 emabega nejjo yagezesezza Kim Jong-un afuukidde ensi ekyambika naye President Biden agambe mulinde omusajja alimu akajabangu nkyamwetegereza sijja kupapa nga abaasooka omukulu ono yagezeseza ebyokulwanyisa era nga bwaseka juzi yagezeseza nekaba yagezeseza byadde bitonotono nga si binafu kati ku luno bagamba yagezeseza byabadde by'amaanyi era nga akasuka mu gayanja agakula ne gawola kakati mu mbeera eyo ripooti bano bazijja ate ku balirwanaabe ku Japan ne South Korea kwa basinga omweraliikirira bagamba bannange yagezeseza era ebifaananyi bye babikwata banne yagezeseza bagamba yagezeseza jjuka bwe yalabula yagamba nja kukuba mulirwana wange teyamwatula yali ani ku South Korea ne Japan bebeeraliikirira omusajja ono naye nga bonna balopera America egambe tucekkenenya na kulaba maanyi ki gakozesa n'ebirala sooke twogere naye tulabe ng'embeera tusobola ogikkaanyaako eggwe bulungi tebamanyi maanyi ga byakulwanyisa ki byalina kumwaŋŋanga speed kale nno byebiri eyo mu Germany ate eyo munange chancellor waayo omukyala akulira baguyita president waayo Angela Merkel avuddeyo abantu ne bamwambalira olw'okuyimiriza Easter n'agamba ennaku 5 kuva ku Good Friday nawona tiri bikujjuko bena bya Easter era abantu balina kubeera mu mbeera zaabwe jjukira nti badde babatatamu abasuubuzi no bamwambalira bagati senjabo n'ebintu byonna obisse Easter ejja kubeewedde ate oyongeddemu ennaku 2 zaaki agambe nti yeetonda olw'ekyo ne tewali kyakkola COVID ewa bagamba ali mutendera gwa 3 gwalowooza nti singa gunaabakwatako bayinza obuteebalama kiri Brazil era naga nti abantu babeereeka tewali kyakkola emisa baziwulirize ku TV oba ku maradio tewajja kubaayo Easter Pasika esaidi erya German bantu bekyanze bekalakasa ne poliisi ejjeyaga omubuto n'omukulu ekisobola okubeera nga bebakwasaganya nga tugenzeko mu Vatican gye tuli kati eyo gyolaba papa avuddeyo n'alagira bakalinaali bonna abali eri mu Vatican oba neeno yalagidde simanyi okusala esente zaabwe abagambe okusinza COVID kye yatuyisaamu era kyatuyisaamu tewali sente zisasula abakalinaali mu bungi bwabo kalinaali abadde afuna wakati w'1,400 mu 7 ne 1,500 eza $, babagambe sente muzisale tusobole okubeera nga tulabirira bano abawansi abafuna entonotono kubanga mu abanene mufuna nyingi kati ate bano abatambuza emirimu eno wansi oyo bafuna ntono emirimu gijja kugootana gireme kutambula abasosolete bafaatha eno wansi babafuna ntono n'abatambuza emirimu gijja kugaana naga mwesale sente era sente basalira kumpi kimu kyakubiri ekitundu bafune entono basobole sente ezo endala bazitambuze emirimu kubana abalala abatambuza emirimu ejja Vatican olwambeera ya COVID-19 kikola kirungi papa kyakoze singa ate n'amakampuni n'ebitongole ebirala bikitunulamu ekyo ne bikikola kijja kukola bulungi ensi eno n'ensi endala zonna mu mbeera ya COVID eno kasa mwekendeezaako mu abafuna enneene eno wansi abantu ne basigala nga batambula kubanga bano mwe musobola okweddiza eri maaso n'ebibagirako bingi oluusi ye papa bwakikoze esaidi eyo mu America president waayo Biden akwasizza omumyuka we Harris ovunaanyizibwa bw'okutunuulira ku nsonga ya Mexico abantu bawaŋŋanguka nga bagobye mu nsi yaabwe okuva Biden bwe yajja bayingira Amerika kimususseeko naga bwebiriwo akakiiko paka ne Mexico yennyini yataddewo enteekateeka okusunsulamu abantu baga temugenda mu Amerika ng'abantu basulaawo onaga nsuze ku booda wano emyezi egi njagala kgenda mu Amerika kukola ki kwera kusimula kola masundo g'amafuta akola bwa maybe kola ki naga twali tukola yedda Trump yatulemeseza kati basulaawo kati ng'ensonga yeetaaga kutuula na kuteesa kubanga abantu babasulawo nga bamalivu okgenda batuka n'okusindikayo abaana baabwe baana bagambe nti sirina bazadde ekyo nakyo kyasukkiridde bwe kityo akikwasiza Kamala Harris atunuulire ensonga eyo agirondoole bulungi agiguse balabe nga bajjawo n'enteekateeka ennuŋŋamu esobola okuyamba ba Mexico baleme kudduka mu nsi yaabwe n'okulowooza nti balina kugenda mu Amerika ekireeseewo abayagala okubudamu okuba abangi nga bayagala okuyingira eggwanga erya America mu Bangladesh olunaku lwaluli omuliro gwakwata enkambi y'ababundabunda mulongi ate neguttirawo abantu 15 abantu 4,500 ne basigala nga tebalina we basula oba webekalula kino nno kiddiridde gavumenti kusibawo kusengenge ku nkambi z'ababundabunda ekigirabisizza obubi nti abantu lwaki basibako sengenge kiba kirabika bubi nega nti kitugenderedde okwewala ebikolwa ebiyinza okubaawo mu maaso ya muntu najja n'akuma enkambi y'ababundabunda omuliro tutaddeko sengenge bwetyo n'enkambi bwe yasigadde abantu tebalina we basula tebalina we berekawo ebintu byabwe byayidde ne bisaanawo mu ggwanga erya Malawi
omusango kyagenda mu maaso ate era n'okuwulira yali omuyambi omukumi wa president Peter Mutharika obugagga bwe yafuna n'agaggawala n'asinga n'abagagga bonna kumpi okusinga abagagga bonna mu ggwanga eryo ng'ate abadde mukuumi wa president bodyguard ono yavunaanwa omusango mabegakaawo yavunaanwa Norman Kisale yavunaanwa nga obugagga bwalina tebugambikako yali bodyguard wa Peter Mutharika ono kigambibwa nti yasensera nnyo n'akola ebintu bingi nnyo n'agaggawala ekitagambika ng'era mu bimu by'obugagga bye bakuttekawo $1 million 3 ebisobole okubeera nga bikola ki biddizibwayo mu ggwanga naye bakyamubuuza akana n'akataano asobole okubeera nga annyonnyola mu Rwanda nga tumaliriza mu Rwanda Rusagabagina oli yakwatibwa yazanya Hotel Rwanda yakwatibwa olw'okubeera nti alina bwe yali ayamba abaagala okugjako president oba gavumenti aganye okugenda mu kooti agambe newe n'agenda mu kooti era ndabanga kooti ejja okusala ebitali bituufu nozaakopye byeno agambe nti bamugaye kugendagenda mu kooti wewoze kati basalewo bye baagala nsijja kgenda ali mu kkomera gye bamusibidde agati basalewo bye baagala bampe ekibonezo kyange mbivemu kubanga newe n'agendayo kye banaayagala era kye bajja okusala kale nno bikyabasobodde abamusibye basobole okubeera ensonga zonna nga bazitambuza twala tugendeko ku lutalo lw'ebigambo mu bakulembeze bwe luzze lubeera Ben yasobodde okubitusakira nabyo tubitegeere. So you know Vladimir Putin, you think he's a killer? Nga bwenze mbalaga nti eggwanga lya America ne Russia wamu ne China batuuse ku mbiranye ey'okulwanagana nga kino kitandise okulabikira mu bakulembeze bennyini nga owa Russia yagambye owa America nti bwe baba bakuteesaganya bakikole butereevu ku nkola ya Zoom nga bino Putin yabyogedde ku lunaku olwokuna lwa wiiki ewedde oluvannyuma lwa Biden okumuyita omutemu kabisa ge mawulire g'ebweru mu programu ekyenkya. Okulaga kino obuzito bwe kirina ambasada wa Russia mu America omukulu Anatoly Anatonov yajiddwa mu ggwanga lya America nga kino kyazze oluvannyuma lwa Joseph Robinette Biden Jr. okuyita Putin omussi Kira bwe yali mu kwogerezeganya ku mukutu ogumu ogwa TV ogwa ABC ku lunaku olwokusatu nga kino Biden akyesigamya ku Russia okwagala okucyankalanya okulonda kwa America okwakaggwa nga eyagala Trump ayitemu ekintu ekyazuuliddwa abakessi ba America. Mu busungu olw'ebigambo Putin byazeemu nga byafulumiziddwa omukutu gw'amawulire ogwa TASS mu Russia yagambye ababiri bagende okwogerezeganya nga babiweereza butereevu ku Zoom n'emikutu gy'amawulire emirala. Omwogezi wa gavumenti ya Russia Dmitry Peskov yayogedde ku bigambo bino nga agamba nti Biden tayagala kutereeza nkolagana ya Russia nga yagambye nti enkolagana wakati w'ababiri bano mbi nnyo nti kyeraga lwatu wadde teyalambudde mu bujjuvu bwabyo. Fenno abasobola okubirengera kizze kyeyoleka nga tujjukira nti eggwanga lya America lyatuusa emmeeri ennwanyi USN Carson City ku mugguukiriro gwa Sudan nga 24 Feb omwaka guno ate nga mu kitundu ekyo Russia yali yalangirira okutwalayo n'okuzimbayo enkambi yaayo oba base nga yabyogera 17 Novemba 2020 nga kino Putin yennyini yakikakasa. Ate nga jjukira bano baateeka omukono ku ndagaano ya tontabaala siri kutabaala naye nga kino kitegeeza kutabala bigendererwa bya Russia ku Sudan. Olina omusunsuzi Bendikitose kandi mu kwogerako ne bannamawulire Putin yagambye nti Biden amwagaliza obulamu obulungi era n'ayongerako ng'agamba nti bwe tuba tutunuulira abantu abalala amawanga n'obukulembeze obulala nti buli omu ayogera ludda lwafunira mu ssosi we bandikkaanyiriza bombi. Ebigambo bino binnyonnyola kyembalaze America okutwala emmeeri ennwanyi Carson City mu Sudan ate nga Russia yali yasooka America okulangirira okusimbayo amakanda. Omwogezi wa gavumenti ya America omujja Jennifer Rene Saki continue to look for ways where there's a mutual interest, mutual national interest, but the president is not going to hold back clearly when he has concerns. Yagambye nti wadde Russia yajjeyo ambasada waayo mu America ku lunaku olwokusatu lwennyini nga Biden amazeewo okwogera bino waabwe John Sullivan wakusigalayo mu Russia. Biden, if I establish this occurred, then be prepared. You said you know he doesn't have a soul. I did say that to him. Okwongera okukakasa nti yabadde munyiivu yajjeyo ebigambo byagamba Putin mu mwaka gwa 2011 nti yagamba Putin talina kusaasira na mutima gwa buntu era yagambye bano baakukisasulira ate nti amanyi okukwasaganya abakulembeze b'amawanga amalala ekintu kyazzaakula ebiseera ng'ali mu buyinza kubajjukira yali omumyuka wa Barack Hussein Obama.
yembeera nga bweri wakati w'amawanga gakirimaanyi America, Russia era ne China ku ludda olulala wadde yo teyogera ku nsonga z'okwagala okulwanagana n'okulwanira ebigendererwa amawanga amalala. Ge mawulire g'ebweru mu program ekyenkya. Yes, tugenze mu mawulire gaffe agafulumya enkya ya leero. Bukedde yafulumidda ne The New Vision yafulumidda. Bukedde alimu ebintu bingi nnyo. Jjukira olunaku lwa kuna mubaamu omukogwa bumwe omulungi. Olwokuna mubaamu asika obulamu naye nkeberekere mabega nga waliyo cranes ejulidde gwa Malawi. Cranes ejulidde gwaki? Gwa Malawi. Jjukira nti bazannya omupiira olunaku lwajjo. Faida ajja kuba atuwa ebisingawo. Asika obulamu bwali bagambye batya? Mulimu agambe nakamwenya asika obulamu nakamwenya emirundi egisoba mu 50 nga nakamenyeka emirundi egisoba mu 50 yazamenyeka mbadde newunyiza azamenyeka munene ndoza aba atambula nagwa namenyeka bwabulwadde bwenyini muganda wange. Minisita Nakiwala Kiyingi ate alagidde Medicine Ntongo ku mwana gwe yajja ku Nakiyingi amuwe omukisa okulaba ku mwana kubanga bombi abazadde balina omugaso. Kakati era bagambe bata ssente b'omu kikuubo akwatiddwa lwaki buno bamutwala tujja kumanya ebisingawo. Omubuzi yawangula obwa kansala kitaawe amumye fiizi lwaki tebanafuna ssente bana bakansa ate bo bannayuganda baneebuzibwako ku mutindo gw'enguudo kubanga bannange oluguudo lwe najjera ng'oyingira mu kiwaatule paka eri najjera tujakoma bane nga lujjudde ebinnya lulinga oluli ewala ennyo kiki ekyatuukawo ekitasobola kukolebwako. Brigadier Byekwasa omukazi asoose okubeera omwogezi w'amagye bamuwandiiseeko byonna biri wano mu Bukedde afulumye enkya ya leero. Kale pasipia inaye mojja musanga tugenze ku page esooka omulungi era nga tutandise bwe tuti. Akulira akabinja ayogedde bwe bakola mission okutta abawala bamwogeza tubasaba mugoleme kukoma kubogeza bano mbawe iboneze basanidde okuba kuvaawo nabo baveewo. Tabakolawo ki nga yikinyinya ayogera nti nattabana mulimba bagamba tunakulwa amazzi mu nsi yonna luluno bagamba obutaba n'amazzi mayonjo bwe kisibye enkulaakulanya. Kadaga alumbye abalene mu lutalo lwa speaker. Tugenze ku muko gusooka Bukedde wafulumye olunaku olwaleero. Ebyamagufuli Magufuli munanga ate bagenda maaso bambi abatanzania bankwasiza ekisa bamwalirawo kati ngoye nengamba kali singa asobola okudda n'alaba omukwano guno ate oyinza okwesanga ate nga baiti bagumulaga abantu baba naitwa baki andi kati oba tomanyi nti ajja kufa oluusi mukangamu mba mumwagala naye nga mukangamu akati bwafa muwulira nga ate abadde yabalumya omuntu waabwe balumya nnyo kati nono ate amuddidde mu bigenda bamuwa challenge naye nyini kitiwa kabadde akola n'oli adde akola n'oli Linda badde njagala okubuuza nti kakati ye wagendanga kuba president naye bba bamukkiriza okukola ku mirimu gya gavumenti bawe omukyala oyo kati nga president mukazi anti kati bbawe kati oli nga bwogamba mu president waabwe omukazi first lady alina obuvunaanyizibwa bwe bwakola first man alina okuba alina obuvunaanyizibwa baba bakulabirira buli kimu kubanga spouse baba mukazi we baawe aba alina okubeera nga byonna privileges azifuna zalina okufuna ng'oli n'emirimu n'akola alina okukolebwa alina okuyiiya waba ne projects ze zalina okuyiiya ezibudaabuda kambe ebyabasajja akola kyokuvuma byonna bibeerawo era bibiri. Kakati bagambye akulira akabinja ayogedde bakola byonna bitiisa. Amateeka basegirinya basobeddwa ku kiddako ku biwandiiko. Kampuni 23 ezikkiriziddwa okuba kasooli zeyongeddeko oba zezeggulo. Zezeggulo. New Vision afulumye olunaku olwaleero myaka 35 nga yeegirisa mu katale ate tulina tenders 15 beddu byonna biri wano mu The New Vision afulumye olunaku olwaleero. Bagambye batya lunaku lwakutaano kkooti egenda kusalawo ku musango gwa Kasango. Floji ulira musango gwa Kasango ogw'okuziika lwokutaano kkoodi omulamuzi wasalawo. Jukira Kasango yakawangula omusango. Alina omusango yali mu kkooti gwatunka nagwo ogw'okuba abalamuzi tebalekuli waliwo abatalekulira bifo byaffe muli byabakama mulimu n'abalala ne bafuna obufu obulala nga tebalekulidde biri
yakaguwangula juzi omufu fu yawangula omusango emabega kaawo gibeerayo emisango gya kakati ate ogugwe nago gufuuse omulala kooti esalawo okulubya okumuziika lunaku lwankya ensi eno kakati era Bonivision bakubidde ekifaananyi omusajja agamba I killed 5 women omusajja bwagambye tinatta abakazi 5 n'abookya biri mu Bonivision afumye olunaku olwaliro era bakuwandiikidde nti it takes 1 million years for a glass bottle to decompose kitwala emyaka akakadde kamu plastic ekyo ekicupa ekya glass ekicupa ya soda ya glass okwononeka nevunda a million years kijujirivaawo egyo gyonna ate ekicupa ya plastic etwala emyaka 45 okuvunda eggweewo akaveera katwala emyaka 5 okuvunda kaggweewo diaper pampa etwala emyaka 5 okuvunda eggweewo muzikozesa nnyo mu ttaka kati manyi emyaka gyetwala bwerivundira eggweewo sanitary pads zitwala emyaka nagyo 5 kati bino tukozesa byaki byonna ebintu byonna weewuunya lwaki tubikozesa yekadaga alese ttiimu ye 3 bamuwagira kale tudde nebbeeyi ya siringi era njigenda mu butereevu nga gamba sente bweyimiridde olunaku olwaleero dola ejja kubanga egula aba yaguze olunaku lwa 13,656 ng'ate ogitunda 13,666 pound sterling ogitunda 15,665 n'ogitunda 15,795 euro ogigula 14,362 n'ogitunda 14,374 sente ya shilling sente ya Kenya ogitunda sinsa 3.28 n'ogitunda 3.37 sente ya Tanzania ogitunda sinja 5.57 n'otunda 1.58 bei ya siringi okusinga ku banka enkulu eya Uganda. atugenda mukyala walero katugendeko eri abaana baffe abato batandise okuvubuka abagala ebirungi kubanga babyegomba abatakifunangako mu butuufu yekiba special gyali bwalaba sibuzi ez'olubaati kati ngoye wasinya fe yamaze naikomawo waka ne bawagimuwa nti yino yiyo alaba nga omwadde gold obulamu bwe butwe butambula kakati munange baana bange kambabuulireko ebintu birimu emitendera totuka nnyo kuwawanka nosuka okubanga buli ssaawa oyagala nnyo buli muntu wanakulaba nga oyagala nnyo aba afuna omukisa okukozesa kyayagala kubanga alaba oli mubwetaavu ddala oyagala yeetaano buli ssaawa oyimba 5 bampeeyo omutwalo nabanga bampeeyo omutwalo kati wakuwa 5 alaba asobola okukozesa kyonna kyayagala bangi nnyo abasize obulwadde bangi nnyo bambi atuuka n'okukola kasente n'agamba omusajja olinga yanziba nnyo naye nga ku kiseera kiri teyamanya oluusi n'obulamu ne buvaawo nga yali awo ayayanira bintu ebitaliimu tuziyita material things ebyo byabikola kasita okola ebintu mu butuufu bwabyo sooka osome wuliriza muzadde ate n'abazadde nammwe ne mbasaba naddala abawala museeseemu muyambe ku bana abaana abawala bulaba nga taata awalira nnyo mu kuwa ku mwana akasente k'okusiba enviiri nga gw'okalina omweyo 3 agenda asibe akakkane kubanga oli gwe omukisa gw'agenda okukozesa okumukozesa basajja bali bateze engalo banoonya abaana baagala obuntu obuli petipeti obutono ennyo babakozese bagende kubanga bo tebalina kigendeerwa bo nabense bakuba lwabwe sente bazifuna abala obulamu tebabulina sente bazifuna abala akazi wabaddukako dda kati balaba n'abaana abato batineja baffe obanga asindise asutamye omwana wabanga alina omululu ayagala buli kimu okole ntya omwana ayinza okwagala essimu agamba nti bali balina essimu maama eseereza nawe ng'otolina sente olina option byo mutwale ku ssomero bamugula essimu eya miliyoni nedda olina okulaba nawe kusooka okusoma kwe kusooka ate era kati oyo omwana w'omululu oyogera naye tolowooza nti okoma omuzadde takoowa mama mwange watu byaŋŋamba omuzadde takoowa buli saa beera ng'omukakkanya gwe kennyini beera ng'omujjukiza nti atofaayo ojja bifuna atofaayo nange bwe nafuna nja kwongerezaako ate era naawe n'okangamuko n'obaayoko omunyigayo ate bali balina togira booti era yajja okubuuza lwaki toyina abatategeera bulungi naye bumunange byakwogera paka nga weyogereza abantu abamu natereera ne baboosi boogereza abakozi ogenda okulaba abamu bakyusizaamu bambi happy birthday mwazaalibwa n'omuyimbi Jemima asanyu katugendeyo ani azaalibwa mu kyenkya
Enaku z'omwezi tutuuse mu 25 omwezi ogwokusatu mwenna abaazaalibwa olunaku olwaleero happy birthday. Mu bano mulimu Isla Hikma, maama we yenna Lukwago Fatia abeera e Katwe. Bebi ono leero aweza omwaka gumu ogw'obukulu. Baaba we Naluja Fiona yamwagaliza amazaalibwa amalungi, agamba nti Isla ayagala nnyo okunywa amazzi n'okulya obummonde mu ngeri y'emu. Leero mazaalibwa ga muyimbi Jemayi Masanyu yazaalibwa omwaka gwali 1986 e Budondo mu disitulikiti ey'Ejjinja mu Uganda. Mukyala muyimbi okuva mu mwaka gwa 2007 era producer Songeera mutendesi w'amaloboozi. Agamba mukyala muzadde omwana we yamuzaala mu producer Legend B gye buvuddeko awo Jemayi Masanyu erinnya lye erya stage ye Gladiator. Agamba nti okuyimba kumusisinkanyizza abantu ab'amaanyi omuli ne president w'eggwanga lino Museveni ssaako abayimbi ab'amannya be yali tasuubira. Era ayimbye ku mikolo egy'amaanyi ne mu nsi ez'enjawulo mulimu Rwanda, Ethiopia, Kenya ne Tanzania. Yayimbirako mu Jazz Band okuva mu 2010 okutuuka mu 2012 ng'omuyimbi waabwe omukulu. Bwe yava eyo yadda mu Zawi Band n'atandika okuba baakinga. Ennyimba z'ayimbye nazo nnyingi. Mwenna abaazaalibwa naye twongera okubaagaliza ebirungi ebyereere. Mukama Katonda abawangaaze.